bakubidde kasimu oba gubakedde kwezi ogamba akangende ku press conference y'omukulu omwami Geoffrey Ntaya Honorable akuyankubidde essimu ku Monday nantegeeza ku press conference ono Sunday so yankubidde nenzija wadde nga nadde ndi engaged nagambye honorize his invite. Okay. Yeah. Tukulabye ng'olina ebigambo ebyenjawulo by'oyogedde n'ogamba maama waffe Irene nti yali teyakutegeera. Ojja okyogamba nti yali teyakutegeera. Okitegedde bingambye bw'oyingira ekintu ng'osanzemu abantu nga bastar obeera tobeemaliriza nnyo. Another thing, groups zibeera zirimu entaano. So groups zaalimu entaano. She wasn't close to me. Kuntegeera nnyo. Oba oli awo ebintu byewulira ebiseera ebyo yalowooza byali bituufu. But bwe twafuna chance egenda US twabeera ffenna for a full month. So I think she got a chance okuntegeera ennyo nnyo. Kubera ne bwe twali USA waliwo scandal eyaliwo Uganda eno n'agamba attestation. Kugamba yakola statement n'agamba you are a different person ku muntu gwe mbadde mpulira. Omuntu wabeera naawe ategeera the real you. Okitegeera so kati kyembadde ngezaako okutegeera nti she was a good person kyenteka ate ng'omanye ebintu by'abakyala bintu mbeera mulimu abakyala zalimu nnyo naye she was total out teyabeerako mu bintu byatala. Okay, ekibuuzo kyange kigenda kujja mu bayimbi generation eni ento gye tulaba kati erimu ebintu ebitategeerekeka erimu abayimbi kale betujja gamba nti abategeereka bula abayimbi ennyimba ne zivaako. Ekibuuzo kyange kyandibadde bandikoze batya okubanga nabo basobola okuba nga beekumira ku mutindo okumala emyaka 15 egijja mu maaso. Ekintu ekyo kiri is something that kifanaganako ng'obulamu bwa bulijjo. Bw'obeerawo n'ogamba weeyagalizaaki oyagala kubeerawo like oyagala kantu kamangu oba oyagala kubeerawo like you plan for your future, you plan for like something ekigenda okukubeezaawo n'abaana kyova abazadde baffe babeerawo n'akuteekateeka n'akutegekera n'agamba nzindi akalumba kange ak'obukadde ne mu music bwe kibeera oba ne mu bulamu bw'ensi eno. So okuyimba ekintu nga kigenda vaawo eddakiika tekigenda kukuganyulamu kuba kati ffe essaawa zino omwami Geoffrey ennyimba zagenda olukingagemeza myaka nga sinaba naye kutandika kuyimba kitegedde nange kennyini zengenda okulonkinga mu gw'omukaaga nga 7 Serena fine kati ninamu empya naye nga nazo nkadde. So it is really good okulowooza ku kintu ky'omu maaso nga n'okulowooza ekyeddakiika eno ndidde ki leero emmere ya leero si kirungi. So give everything to your time. Ekibuuzo kirala kyandibadde concert singa zisusse ensangi zino mubalaba ky'abayimbi kati anti olaba ng'omuntu gwako kati wali badde ogamba nti hotels nga zisusse ensangi zino abantu balina okulya ne music mulimu kakati bwe tuba tulina ebyuma nga gwe mulimu gwaffe kati bweyagala tutuula te nga tuli abayimbi bangi. This is business ndaba na business eddala nti oli ataddewo kino ataddewo kiri so tekisusse kyekituufu lwakuba kati twebaza abawagizi baffe nti batandise okuddamu okuwulira music ow'ensonga alimu amakulu concert singingi bakole kintu kimu batuwagire Uganda abantu bangi tulina abantu bakyamula obulamu butandika na muziki kati gwayagala tutuuleeka zirina kubeerawo buli lunaku kuba tuli bangi buli lunaku kuba naye abantu babeerawo buli lunaku don't treat it every day. Kitegeera amalwaliro gakola buli lunaku n'ebirala ne music mumuleka akole buli lunaku kubanga mmere ya mwoyo amalako stress. Lwaki mmwe abayimbi abali mu Eagles n'abayimbi abalala bakuzeekuze mu myaka bayimbidde emyaka emingi muli nnyo ku Sheraton ne Serena okusinga ate Zirugogo n'ewalala? Lwaki Sheraton ne Serena mwena gye mulonda? Anti kaakati ffe abamu tukuze n'abawagizi baffe tebasobola nsindikagano za oba Lugogo oba Walugogo abantu babeera mu nsindikagano okuyimirira nga ne staff. Abantu abasinga be tulina bali corporate so babeera baagala ebifo ebiri corporate yosobola kitulonda ebifo nga biri corporate kuba naffe tuli corporate ne music tuyimba ali corporate. Okay, Target Station Manager abantu abasinga bagamba olina omutima omulungi wadde batulamu bakulabanga nti oli stubborn. Lwaki ogamu batukuteekako ekyo nti wa stubborn wadde olina omutima omulungi? Being stubborn, yes then. Bye papa, ngenda kunoonya. Naye ng'erinnya eryo being stubborn tebakyeteekako I am stubborn. Naye stubborn ennungi okitegedde kati okubeera stubborn n'okubeera n'omutima omulungi abantu babibuzaabuza oba n'omutima omulungi. Buli muntu alina omutima omubi, buli muntu alina omutima omulungi. Omuntu asalawo busazi
kugamba nti nze kanneeyise bulungi nze kanneeyise bubi nze kankole bubi naye nze kyogamba nti ndi stable nkyenyumirizaamu kubanga kyekintu that is me ndi real okitegera naye ogamba nti oli ansalewo alina omutima mulungi oba olina ebyo tebindira naye kirungi nti I portray something good eri abantu kuva ku nniya yange kati omulala kyondowoleza I don't care terina gyeyakula just nabadde siriwo nakomyewo nina project enyoza engendo okbanjulira mu maaso kakati nkyalinaye nga wolire kuba station and the house the station tesobola vaawo okugyako nga mwekitali kyako Ajat abangi era beebuuza kinyegenyege wakijjeewa nti wamaze kulaba nga bano abayimba bandi because abasinze okutegekera mu bifo bino byogambye ebyekikoporate ba bandi ate era tulaba nti babadde mu bibiina bye bimu era wakategekayo ebivume kati no kyekigenda okubanga kyekisoose kati oli ku baana abato abakajja mu mawulire oba tubuuza waliwo n'abawagizi ababeerayo abakugoberera n'abawagizi bamanyi kuba kati nze emyaka gyenyumidde omusiba 17 ebivulu bigimubeerayo kino kigenda kubeera just kuserena tekiriiko nti bayimbi ba bandi bokka nabaddeko ne mukya omukulu sebata Mr. Spicy Shiba yakolayo kugamba it's not that naye olwokubeera nga I am corporate my music is corporate abawagizi bange bali corporate ate bakiyitanga ate bebakisaba message zasukka nga ndiyo nengamba lwakisigaye nkibawa because kisobola mukwana so era tukyebuuza nti oluli music yali akaseemuuko ng'osinze nnyo okwenyigira nnyo mu kuzannya nti sinsi nti ogenda tuwayo ekivulu ng'omukaaga kati tumanye nti onaawe otuwadde ekivulu then music agenda kubanga atandika okwongerwako yali taseera kakujjukiza twali mu covid era akazannyo nakatandika mu covid so music yali taseera music waffe katono nnyo music waffe takka lwansonga tuyima ebintu ebyensonga esaawa zino wensimulula wabanswaliza basisuubira kati omuziki gwoyinza okukuba kojja bweziriwo nga mpitirivu ez'abantu abaliwo so music waffe takka ambassador kyabuuza okusirika n'ogamba okuwumuuzaamu just twali mu covid n'ekirala music abadde atabuse ge mazima naye kati abantu abafakira tebazzeemu okutegeera okwagala music waffe ow'ensonga tulina kintu kyetufumba era saawa yonna manager agenda kuba akikanirashinga akironkinga kisobola okubeera nga kikushinga kintu kyaffe ekyogwomukaaga nga musanvu